Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nteekadde mbabulire ku ddagala lino ligenda kuba libayambako naddala ggwe ng'olina ekintu kyo ky'otunda oba olina ebintu byo by'otunda. Oyinza okuba olina poloti yo, nnyumba, mmotoka ng'obitunda ng'oyagala bibeere nga bitambula mu bwangu beera ng'otunuulira eddagala lino. N'oba olina dduuka ng'olina ebintu byo by'otunda mu dduuka osobola okubeera ng'okozesa ku ddagala lino ligenda kuba likuyambira ddala. Nkusaba ofune oba owandiika eddagala lino, nkusaba ofune ebikoola by'omusambya. Omusambya gwennyini funako ebikoola ebyo biteeke ebbali awo, ofune ebikoola by'obutunda, funa ebikoola by'obutunda. Singa oba ofunye ebikoola by'akatunda akakakaluba kijja kuba kirungi. Oba tosobodde kufuna bikoola ebyo, osobola okufuna ebikoola by'akatunda kano akalala akabeera akatono ennyo, kano aka bulijjo bwe tutera okuyenga, funa ebikoola byako. Ofune eddagala lye bayita bwangu bwatyo bwafaanana naye mufune. Ofune ne ke bayita akanoonya, funa akanoonya kafaana bwe katyo nako kafune bulungi nnyo. Kati eddagala eryo nkusaba oligatte wamu, beera ng'olyanika. Tugenda kunyookeza linyookeze, lyanike naye mu kulyanika lyanike mu nnyumba oba olyanike mu kisiikirize. Eddagala eryo buli w'olyanika mu kisiikirize oba mu nnyumba lisigaza ag'amaanyi agabeera gagenda otuyamba ku nsonga eyo gye tuba tugenda odikozesaako. Kati nkusaba olyanike bulungi nnyo. Bwe liba likaze nkusaba obeere ng'olisekula likolemu ensaano. Bw'omala oddisekula bulungi nkusaba ofune oluggyo, funa oluggyo oba akabaati oba akantu konna, teekako amanda g'omuliro. Teekako amanda ago nga galiko omuliro, beera ng'oyiwako eddagala eryo, liyiweeko eno nga bw'oyogera nga bw'oyita bakasitoma bajje bagula ekintu kyekyo ky'otunda. Beera ng'oyiwako eddagala eryo linyooka omukka ogwo. Kijja kukola nnyo ng'olikoze ku budde obw'okumakya ne wano ekawungeezi ng'obudde bwakawungeera ku makya ne wano ekawungeezi kijja kuba kirungi nnyo. Kati eddagala eryo liba linyooka ng'oliyiwako, oteekeddwa okubeera ng'oyogera. Ebigambo by'olina okwogera bye bino biwulirize. Osobola okugamba nti kano katunda, ntunda poloti yange oba ntunda emmotoka yange oba ntunda ebintu byange. Akanoonya kanoonyeza abaguzi basambyeko bajje mu bwangu bagule poloti yange gye ntunda oba bagule ebintu byange bye ntunda. Bw'otyo beera ng'oyogera bw'otyo nga bw'onyookeza eddagala eryo. Kankuddiremu ogamba nti kano katunda, ntunda ebintu byange oba ntunda poloti yange oba ntunda emmotoka yange. Akanoonya kanoonyeza abaguzi basambyeko bajje mu bwangu bagule poloti yange gye ntunda oba bagule ebintu byange bye ntunda. Bw'otyo beera ng'oyogera bw'otyo, beera ng'olamiriza bw'otyo. Eddagala eryo linyookeze ligenda kukuyamba okubeera nga likwanguyiza bakasitoma bajje bagula ekintu kyekyo ky'otunda. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.